Bannamawulire bakola olugambo okuva lwe nabatuusaako amawulire mpaka kati bayimiridde era ekiro nabadde nvumirira nnyo abafamire ababadde wano nga muvuula bannamawulire. Kintu ekyo temukiddangamu owoza simanye bitugasa ki ebyo bikugasa ki ono wabadde ojja kutegeera nti mufu muwe abantu ekitiibwa oba oli mulokole oba toli naye mwakoze bubi okumanyira bannamawulire. Temukiddamu okumanyira bannamawulire nkizeemu. Ate ne bapulezenta aba radio ne TV kano kalango kagende gye muli si mu bubi. Gulesa okuva lwe yafudde mukuba ennyimba muzikubanga bulango. Naye saawa zino takyalina asobola muyita nti kwata abiri. Senga bwe muzikubye ng'afudde bwe mwazikubanga mulamu abadde ajja kufa azimbidde abaana kuba bandimuguzenga bbeeyi olw'okumumanya ennyo. Naye mutulinda kufa bwe tudda mu corporate TV radio mwandibadde mutusasula na ssente naye ffe ekyabatulesa ne tutabanoonyerezaako kuba twagala mubeere nga mutufunamu naffe mutuyambe. Naye muli mu kukuba nnyimba za mufu kati nange ndi wano nze bamweyana nkuba oluyimba naye ndowooza mandwa zange ze zinyamba. Nze ndwawo okutwala oluyimba ku TV kuba nnoonya ssente ze ngenda obbawa musiime nga siziraba. Na bano bannamawulire nze mbayita ne mugaa sirina kola kyolina okunkoleranga munno era mbeebaza bannamawulire nze tebanteekako foosi ya ssente naye aba TV ntya okubawa ennyimba ne bw'olulaba nga lusomesa ggwanga muyimuke. Gavumenti mututaddeko emisolo ffe tusinga mu Uganda ogw'emisolo tusasula baana okugitimba waggulu mutwalo bwemalayo ennaku 3 mitwalo 3 tutimba baana 15 ku 2 okukola ekivvulu. Ebbaluwa ziva naggulu n'ogenda ku buli poliisi n'osayininga ate n'ogenda ku kyalo kwokoledde era n'obasasula. Tusasula kanso buli kimu tuwa emisolo naye neero si tugiwa naye temuyimirira naffe mu bizibu. Bwe tunaabiyimba nga munnoonya okunkwata naye nze ndi rede mujje kuba byennyimba bituufu tubonaabona abantu bali bubi. Bano abaana senga gavumenti yali esiima abayimbi ne musiima bye tukolera eggwanga bano bandibadde bagagga. Ensi zitusinga Tanzania, Kenya, South Africa n'awalala gavumenti esapootinga abantu baayo. Naye wano onoonya n'okola vidiyo ku street y'e Kampala ne bakugoba. Mutugoba mumanyi nti bye mukola mu ggwanga si bituufu mutereeze eggwanga. Bye byange Grace Omula Mirembe.